حقا إلا استخرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله وأفضل من أيام عشر. صدق رسوله النبي الكريم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وتزودوا فإن خير زاد التقوى. baganda bange mwenna banyinaze bato bange mwenna abagoberezi baffe mwenna ku peegi ez'enjawulo abange mwenna abali okumpi n'abali ebunayira mukkirize mbalamuseeko mu kaseera kano n'ekiramuso ffenna ekitugatta ate ng'ekiramuso ekyo abange kyava mu jjana ekigamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mukkirize twebaze Allah jalla jalaaluhu atuddize ekyengera ky'obulamu oba kyatukuumye nga tukyali balamu paka olwaleero, era tumusaba okusaasira n'ebyengera kuwa ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. bannange neesiimye nnyo okuddamu okubawulizaako n'okubalabako olwaleero ku mukutu gwaffe oba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, ng'emikutu gyaffe gino tuyigirako ddiini yaffe, emikutu gyaffe tuyigirako busiraamu bwaffe, emikutu gyaffe twejjukanyirizaako n'ebigambo ebyo ebigenda okutugasa yauma la yanfau maalun wala banuun illa man ata llaha bikalbin salim. olunaku lwetagenda gasa maali muntu yenna yadde abaana b'ozadde okujjako alijja n'omutima nga gwalongoka. ebbanga lyonna tubadde nga tubeerawo wano buli lwa Mande, era twabategeeza nti buli lwa Mande obudde bwe buti nga tetunnaba kusiibulukuka tuba tumaze okutuuka okuba ntubaako bye twejjukiza. okusookerera mu byonna njala okubeebaza olwakadde ke muwaayo ne munnindirira. njala okwebaza abantu mwenna abateeka notifications mu masimu gammwe buli lwa Mande ne mumanya nti kano akadde mba mmaze okutuuka okujja okuba nti mbasomesa. barakallahu fikum. nsaba Allah abasiime abampeera empeera ennungi mu nsi ate era abampeera ejjana. Allahumma amina ya rabbi. njala okubebaza ekirala olwakaddata ke munteekamu. ennaku zino obwavu bungi, ennaku zino obwavu bungi, era lwaleero ngenda kulomba edduwa egoba obwavu njirina. saba Allah jalla jalaaluhu buli ali wano Mungu akkingiriza obwavu. Allahumma. obwavu bubi nnyo, karibu min alkufur, buli kumpi nnyo n'obukafiiri. omwavu agula kaki mu nsi? omwavu akola ibada kineetuukirira? osaala olowooza kawunga k'abaana. naye wallahi ku mbeera gye tulimu olwaleero ne musalawo ne mugamba nti data ono katumuteeke musekase kimwanya ajja atusomese abeeko kyatugamba. nsaba Allah mwenna abansitulira amadaala mu nsi muno, abampeera obulamu obulungi, asumulule ebyekutte, ate era atusinkanye mu jjana insha Allahu tabaraka wa taala. ab'ebitiibwa, omusomo gwaffe olwaleero gugenda kwogera ku bulungi bw'ennaku 10. ennaku 10 ze ziriwa? ennaku 10 zijja omulundi gumu mu mwaka, era abamu muffe tuzimanyi, naye abasinga obungi tuzimanyi lwakuba nti obusiraamu bwatukubiriza nnyo okujjukiza. Allah n'atugamba nti fadhakir, tujjukize, fa inna faati dhikra, kubanga okujjukiza kugasa. ate mutwala akaseera kano Allah kabawadde ekyengera ky'obulamu
mukatwale nga kakulu nnyo era mukakozese nnyo okubaako ebipya bye mwongera okuyiga mu ddiini yammwe, kubanga bugenda kukya wallahi nga toliiwo, bugenda kukya nga toliiwo. Mande ewedde Katolu Bwama teyali mulamu ku mande. Najibu Katolu Bwama mande ewedde teyali mulamu. Mande ewedde twali wano ku live nga Katolu Bwama mulamu, si bwe kyali nga mulamu, naye tugenza okukomawo, nga Katolu Bwama mufu taliiwo. Nabwe kityo buyinza okukyera enkya nga nange neyo darusu yange esembyeyo, kisoboka. Naye maama okufa bannaye saba Allah agira akyampangaza bwendowooza kukamba ya rabbi empombo zetulya ya rabbi Allah, mikwano gyaffe betusinkana wallahi byonna nga bikutuseewo ya rabbi. Saba Allah nyongere obuwangazi, nammwe abanyongerera obuwangazi ya rabbi. Allahumma amin. Kakati abwekitiibwa Allah jalla jalaaluhu yayogera mu Qur'an n'agamba billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim, yaga nti wal fajr, ndayidde emmambya oba ndayidde obudde obukya obukeesa olunaku olusooka mu mwezi ogw'12, ndayidde emmambya eyo. Emmambya eyo ekeesa nga lumuddul hajji, Allah yagirayira, walayalin ashir, n'ebire 10, wa shafu'i wal watr, n'alayire 19. Suratul Fajr, Mungu yalayira aga nti wal fajr wa layalin ashir wa shafi wal watr. Allah alayira ebire 10 oba ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Abdul Hajj. Lwaki Allah azirayira? Allah bw'abanga alayidde ekintu Allah bw'abanga alayidde ekintu kitegeeza nti kiba kikulu, kiba kyanjawulo. Allah alayira emmambya ekeesa nga lumu omwezi ogw'12, walayalin ashir, n'alayira n'ebire 10 bye tugenda okwogerako. Ampuliriza naawe andaba, ennaku zino 10 zenkuleetedde olwaleero nnaku nkulu nnyo 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 mu busiraamu. Nnaku za mu bukkiriza, zirina obujulizi era Allah azaagala nnyo tabaraka wa taala. Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumanya ennaku zino nkulu yazoogerako bino. Yatugamba hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Ibn Abbas atugamba nti Nabi Muhammad ebyengera n'emirembe bere ku ye abange betwogeranga ku Nabi Musa aliranga ogambanga nti sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma min ayami al-amali salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. يقام نتي تري نكو الله زاسينغا kwagalira mu mulimu mulungi gukoleddwa okuva eri omuntu yenna kusinga mulimu gukoleddwa mu nnaku zino. Teri mulimu mulungi gwonna Allah gwasinga kwagala eri omwana Adamu mu mwaka kusinga mulimu guvudde eri omwana Adamu ng'agukoledde mu nnaku 10.
ma min ayamin amali salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Allah tainayo mulimu gwonna gwayagala ku muntu nga mulungi kusinga mulimu gwakoledde mu nnaku 10. Ekyo Ibn Abbas yakyogera hadith. Aga Nabi Muhammad sallallahu yagamba teri mulimu Allah gwayagala nga mulungi tugambe mu mwaka nga gukoleddwa omwana Adamu okusinga omulimu ogukoleddwa mu nnaku zino 10. Ebyo bigambo bya Nabbi sallallahu qalu abaaliwo ne bagamba walal jihadi fi sabilillahi ta'ala, owange mbaka wa Allah kakubeere okulwana mu kkubo lya Allah. Kuba kitegeeza lwaki basooka kugamba kulwana, kitegeeza okulwana mu kkubo lya Allah kyabbe gwe gumu ku mirimu Allah gy'asinga okwagala. Era Nabbi yabagamba sallam teri mulimu Allah gwasinga kwagala kusinga kulwanira mu kkubo lye. Yensonga lwaki bagwogera. Ne Nabbi agambe sallam teri mulimu Allah gwasinga kwagala nga mulungi kuva eri mwana Adamu kusinga mulimu gwakoledde mu nnaku 10. Kitegeeza nti Allah ayagala nnyo emirimu gy'ennaku 10 zino ze tugendamu. Allah ayagala nnyo emirimu egikoleddwa mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajji. Qalu basahaba ne bamugamba nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, walad jihadi fi sabilillahi ta'ala, kakubeere omuntu ogenda okulwana mu lutalo kyogamba era ono akoze omulimu omulungi mu nnaku 10 aba akyasinga ono agenze mu lutalo. Qaala Nabi salama n'abagamba walal jihadu fi sabilillahi ta'ala, kakubeere omuntu ng'agenze okulwanira mu kkubo lya Allah. Naga nti okujjako illa rajulun, okujjako omusajja kharaja binafsihi, ayinza okwesitula n'ava mu maka ge n'agenda okulwana mu kkubo lya Allah, wa maalihi, ne maali ye yonna n'agitwala. Ye kennyini yeesitudde n'agenda ne maali n'agitwala. Falamu yarji min dhalika bishai'in, n'abeera nga takomyeewo nga ne maali tekomyeewo. Oyo yayinza okuba nga awaddaako okusanga ono akoledde omulimu omulungi mu nnaku 10. Allahu akbar walillahi alhamdu. Ulira irimu hadithi njiddamu ma min ayamin amali salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Mwe mumaze omwaka mulamba nga mukola emirimu, mumaze omwaka mulamba nga musaala, mumaze omwaka mulamba nga musiiba, mumaze omwaka mulamba nga musaddaaka, mumaze omwaka mulamba nga musoma Qur'an, mumaze omwaka mulamba nga mulabirira bakadde bammwe, mumaze omwaka mulamba nga musaba. Naye wallahi mbabuulira teri mulimu gwogenda kukola gwagalwe mu maaso ga Allah mu mwaka kusinga mulimu gwogenda kukolera mu nnaku 10. Teguliyo gwe tozanyisa mulimu okugamba nti nno walali jihadu fi sabilillah, kakubeera okulwanira mu kkubo lya Allah, nti omuntu akoledde omulimu mu nnaku zino 10 aba akyasinga. Illa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi falam yarji min dhalika bishai'in, okujjako omusajja eyeesitudde n'agenda mu lutalo ne maali ye yonna n'agitwala n'abeera nga talina kyakomyewo nakyo. Oyo yayinza okuba nga awaddako mu nnaku 10. Muzeeteekereteekere, twetegekere ennaku 10 ze tugendamu, twetegekere ennaku 10 za bbeeyi nnyo, za kitiibwa, zifuna kiralu, za kuyoola, za kwenyagira mpeera. Ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajji. Hadithi endala ya Jabir
bun Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma abo bonna bendeta babede bwendeta Ibn Abbas mubede eno hadithi ya Jabir bun Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma yagamba nti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba mbaka wa Allah ma min ayamin ahabbu ila Allah wa afdal min ayamin 10 yagamba mbaka wa Allah nti ma min ayamin teriyo nnaku mu nnaku zonna ahabbu ila Allah zisinga kwagalwa eri Allah wa afdal era nga Mungu zasinga okusosowaza min ayam al-ashri kusinga nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Hadithi ya Jabir. Tewaliwo nnaku ahabbu ila Allah Allah zasinga kwagala ate era nga Mungu azitunulira nnyo era n'azisosowaza kusinga nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Teziriyo. Kati nebyo mulaba abasooka bwe babiwulira ne bakola ibada. Abasooka bwe baziwulira ne bakola ibada. Kyovula Nabbi Muhammad sallama yazettaniranga nnyo wa ashabihi ne basahaba bonna wa salafu salihina n'abalongoofu abasooka bonna bateeka nnyo amaanyi ku nnaku 10 olw'ebirungi ebizirimu. Naku 10 zetuliko ennaku 10 ennaku 10 uzeteekere zijja maasaabo tuyinza zitandika ku Mande insha Allah wiiki ejja tuyingira ennaku 10 byenjogera tebiri wala si bya mwaka maaso oba mwezi naku 7 okuva kati tugenda mu ennaku 10 muzeteekere. Abu Darda radiyallahu anhu yagamba alaikum bi sawm ayamin 10. Abu Darda yagamba alaikum bi sawm ayamin 10 abange musibe ennaku 10 ezisooka mu Dhul Hajj. Yenga sinagenda kwa Abu Darda omuntu ajja kumbuuza ennaku 10 tuzitegedde naye tukolere muki ekisooka kathiratu istighfar okuyitiriza ennyo okwegayirira Allah mu nnaku 10 atusonyiwe ebisomo byaffe bye tukoze omwaka guno. Bwagamba nti ma min ayamin ahabbu ila Allah wa afdal min hadhihi al-ayyam titali nnaku Allah zayagala kusinga nnaku zino. Kitegeeza ebikolerwamu byonna byagala naawe gwe kennyini Allah akwagala. Kati olina kukoleramu ki? Kafiratu istighfar. Tuyitirize nnyo okwegayirira Allah sasi ku nnyama. Tuyitirize nnyo okwegayirira Allah. Ennaku tuzisiibe mwabakyasobola okusiiba. Nabagamba okusiiba kw'abalongoofu kutandika Ramadani ewedde. Kiripu nagikola najibu yagisala. Okusiiba kw'abalongoofu kutandika Ramadani ewedde. N'atandika n'ennaku 6 eza sitati n'agenda ku Mande n'olwokuna n'asiiba ennaku enjeru n'alumba ennaku 10 zetugendamu ezisooka mu Dhul Hajj. Omwaka bwe guggwako n'alinda Ashura bweggwa n'adda ku Mande n'olwokuna n'alinda enjeru oluvannyuma n'alinda omwezi ogwa Rajabu ne Shaban n'addamu n'asiiba Ramadani bweggwa n'adda ku sunna ze. Omukkiriza bw'atyo bw'atambula. Bw'oba ng'otambulira bweru w'ekyo weekyekinge tereera ovuga kataka tereera muterere mu ibada muterere mulekerawo okwebuzaabuza mulekerawo okweryazaamaanya mwebuzaabuza mwekka mweryazaamaanya mwekka mujja bisasulira
mujja tuuka okubyagala nga temukyabisobola, mujja tuuka okwagala obikola nga temukyabikola. Abu Darda yagamba nti alaikum bisawmu ayami al-ashir, musiibe ennaku 10 wa ikfaru dua, ate muyitirize nnyo zisabiramu edduwa kubanga Allah azanukuliramu. Wal istighfar, muyitirize nnyo n'okwegayiriramu nnyo Allah abasonyiwa amazambi ge mukoze mu kyama ne mu lwatu, amanene n'amatono, agasooka ne ge mukyakola. Wa sadaka fiha, n'okuyitiriza nnyo okugabiramu ennyo. Lwaki? Fa inni sami'tu min nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallama, fa inni sami'tu nabiyyikum Muhammada sallallahu alayhi wa sallama yaqulu alwailu liman harrama khayra ayamin 10. Bigambo bya Abu Darda. Abu Darda gambi nti alaikum bisawmi ayamin 10, bannange bwe zikusangawo ennaku 10 zisiibe. Wa iktharu dua, ate tokoma kukusiiba wabula yitirizamu nnyo n'okusabiramu nnyo edduwa, okwesabira, okusabira famire yo, bakadde bo, mikwano gyo, abaafa. Wal istighfar, n'okuyitiriza nnyo okwegayirira ennyo Allah akusonyiwa amazambi go amanene n'amatono, ag'ekyama n'ag'olwatu. Wa sadakatu fiha, n'okuyitiriza ennyo okukoleramu sadaka. Sadaka kitegeeza kugaba, okuyitiriza ennyo okugabiramu ennyo. Fa inni sami'tu nabiyyikum Muhammada sallallahu alayhi wa sallam, olw'ensonga mazima nze neewulirirako n'agange nga nabbi wammwe Muhammadi ebyengera n'emirembe bibeere ku ye ng'agamba alwairu, akabi akanene, ettaabu, obuzibu bujjidde liman harrama khayra ayamin 10, bujjiddeyo yenna. Allahu akbaru kabira, obuzibu bujjidde eri yenna eyeziyizaako okufuna obulungi bw'ennaku zino 10. Tabwe ekujjidde, mwaka guba gukusaze. Ennaku 10 mwe muli yawmul Arafa, Allah lwasonyiwa amazambi ag'emyaka 2. Owulidde? Mwe muli yawmun nahari, olunaku olw'okusala ebisolo. Owulidde? Kati eriyo olunaku olw'ebbeeyi okusinga yawmun nahari, olunaku lw'okusala ebisolo. Eriyo olunaku olw'ebbeeyi olusinga Arafa. Eriyo olunaku olw'ebbeeyi olusinga yawmutarwiya olw'omunaana. Mwe mwebaze nnyo Allah. Mwe mukimanyi nti singa kati musala baana bammwe, baada Allah singa Mungu teyanunula Ismaila n'amujja ku kiso kya Ibrahimu kye yali amutaddeko, singa kati tusala baana bammwe, naye mwani yandisaze omwana wammwe gwe? Abakyala abaali bagenzeeko muleebanga mundaba, ani yandisaze omwana? Mungu akusaba akabuzi ogaye nti tokalina, oge toyina kaliga, kyogamba toyinayo bantu 6 boyinza kwegattako muwere 7 musalente, tebaliyo. Omwaka omulamba ku birungi Allah byakuwadde, n'embuzi ekuleme mu bugagga bwo, n'akaliga kakuleme okusala. Igwe, really? A goat or a sheep or a cow? How much is a goat? Tell me, how much? Selemeka zosasanyiriza mu data omwaka, selemeka zoweze omwaka, selemeka zotadde mu biduula omwaka, sente mmeka zoguzeemu engoye omwaka, essimu gyokwata ya selemeka, ennyumba gyosulamu ya selemeka, emmotoka gyovuga ya sente mmeka, embuzi ya sente mmeka, ekalubiriza okusala. Nga imagine mwali mugenda na kusala baana bammwe. Ibrahimu yagamba nti nja kumusala, Katonda n'amuga nti tuukiriza endagaano. Ibrahimu n'akwata ekiso, ne bambaza omwana, ne bamutwala emuna, n'amuteekako ekiso ne kigaana okukutula omumiro. Buyinza bwa Allah tabaraka wa taala. N'amuga nti kadi saddaqta ru'ya, otuukiriza. Wafadainahu bidhibhin adhim, Ismaila Allah namununula
n'ekisalibwa ekinene eyali endiga. Naye ensonga ki lwaki ogenda kusala? Nsonga ki gyogenda okuwa Allah? Gwomanyi nti oba eno ye Idi esembyeyo mu buwangazi, nga Idi ejja egenda kusanga mu kabuli, ne buli kiseera ne mulinda ennyama ne mucunga abawalimu bammwe ku mizikiti, seekatatu sakira oyo imaamu tumugobe tuteekeko omulala, ne mutuuka n'okulya ennyama evunze, ne mutuuka n'okulya ennyama ewunya, ne mulya ennyama ey'omuveera gye mutamanyi gyevudde. Kambalangira olwaleero obukodo bwe mulina mbuzi nekulema mitwalo 25, gwoba teweetaaga na kujja kusaala Idi gwe ng'ozirina n'ogaana. Waman yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa, ani ayinza okuva ku nkola ya Ibrahimu okujjako ng'aba asiriwazza omwoyo gwe oba ogubuguyazza? Mungu ogenda mugamba ki? Kati bw'otaasale ng'olina obusobozi, omwaka guba tegukusaze, oba okyalina ky'otugamba oba tolina ky'otugamba, oba olina kuva ku kamera oba olina kuva ku podium weeyongereyo ogende. Ye lwaki sikomaawo olwaleero? Mukkirize nkomaawo. Tuli ku nnaku 10, ntandiseeko katono nnyo ku nnaku 10. Enkya tugenda kudda tiktokers, enkya nkomawo tugenda kwogera ku nnaku 10. Twagala kufuna bulungi bwazo. Alaikum bisawm ayamin 10. Bannange buli alina obusobozi nsaba osiibe ennaku 10 ze tugenda okugendamu. Wa iktharu dua, muyitirize nnyo n'okusabiramu edduwa. Wal istighfar, okuyitiriza ennyo okwegayiryamu Allah amazambi gaffe. Muganda wange, amazambi g'olina ogamanyi, nange gennina ngamanyi. Buli omu amanyi ezzambi lyo, situka olyenenye. Wasadakatu fiiha, n'okugabiramu ennyo, kubanga buli lwogaba ofuna empeera nnyingi. Byebyo ebigambo byange. Tugende mu dduwa. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Nsaba Allah jalla jalaaluhu akkirize.